Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende mu maaso nagyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero njagala twogereko nammwe abaana abawala abakyala mulimu abakyala abagamba nti oba abaana abawala timpulira njagala kufuna musajja mugagga omusajja ankwana njagala abeere mugagga nakoowa abasajja abaavu. Kituufu kirungi nnyo omuntu yenna ku nsi naddala mu abaana abawala muyaayaanira nnyo oyo omusajja abeera ajja obbayamba mu bizibu byonna. Omusajja ajja okufuba ng'afaayo ekitegeeza omusajja alina okuba ng'alina kasente ng'ali bulungi. Kiba kirungi nnyo n'ofuna omusajja bw'atyo ng'omusajja alina kasente ng'ajja kukuyamba mu bizibu ebisinga ate ng'azikuwa. Ebiseera ebisinga omusajja omugagga oba omusajja ali obulungi abeera agaba. Njagadde mbabuulire ku nsonga eno mu abanoonya abasajja abagagga oba abaagala abasajja abagagga be babeera babakwana oba abasajja abali mu mbeera ennungi. Kakati kisookera ddala gwe omwana omuwala bw'oba oyogera ekigambo ekyo nti nze mpulira njagala musajja ali obulungi oba njagala omusajja omugagga, ekisookera ddala nkusaba osooke gwe kennyininyini weetunulemu. Kikulu nnyo, sooka weetunulemu ogambe nti nze ono nfaanana ntya, nyambala ntya, ndabika ntya ku lususu lwange, ebintu byange biri bitya. Kwegamba kirungi gw'osooke weetunuulire gwe mu mbeera yo weeyisa otya. Abakyala abasinga mulina enneeyisa gye mweyisaamu naye ng'enneeyisa eyo si nnungi. Nammwe abaana abawala mulina enneeyisa gye mweyisaamu ng'enneeyisa eyo si nnungi. Omuntu yenna oba omanyi nti oli mu bwetaavu neetaaga omusajja omugagga oba omusajja ali obulungi ali mu mbeera ennungi, olina osooka ne weetereeza gwe kennyininyini noweekolako n'oba ng'olabika bulungi mu buli kimu, obuyonjo kikulu nnyo. Ekirala kye njagala okubuulira nga tekikulu nnyo, tunuulira ekifo ky'obeeramu ky'owangaaliramu. Ebiseera ebisinga osanga omukyala oba omwana omuwala ye ng'agamba nti abasajja basinga okunkwana bonna abasajja tebategeerekeka, basajja baavu. Kimanye nti mu kitundu mw'oli mwe mubeera mugenda okuva omusajja oyo agenda okukuwasa ebiseera ebisinga. Kati abasajja abali mu kitundu kyammwe baba nga tebategeerekeka, kimanye nti bagenda okusinga okuyiikira olw'ensonga nti beeba bali mu kitundu ky'obeeramu ky'owangaaliramu. Kati osaanidde okyuseemukko, weekoleko olw'olumu ogendeko mu bifo ebitegeerekeka. Oyinza okugamba nti nze sigenda mu mabaala. Mu mabaala si wabeera abasajja abategeerekeka, mu mabaala si wabeera abasajja abagagga. Nedda nnyabo, genda mu bifo, gendako mu mahooteeri ago agategeerekeka. Ojja kusanga abagagga nga bazze kulya mmere, bakusangeeyo naawe. Kimanye nti omusajja ajja kutuula nga azze kulya mmere akutunuulire bw'ati n'enkeera akulabe oba n'olulala akulabe, agenda kukumanyiiza amaaso. Manye abasajja abo abagagga abalina ku busente, abalina ku ssente ebiseera ebisinga tebatera kupapira bakazi. Ky'olina okumanya, sooka mwetegereza n'alaba nti omukazi ono alina musajja oba ali yekka. Kati bwe wakulaba nga buli kanaku ojja oba mu nnaku ezimu ng'akulaba ng'ojja amanya nti ono omukyala kyakaali yekka, mu abo mujja kuba mwajja okugambako oba ajja okusaba ka bizinesi kaadi oba okusaba essimu biki eby'enjawulo. Kikulu nnyo 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 obeere nga weekolako otambule mu bifo eby'enjawulo. Kibi nnyo okwesiba ewaka. Ewaka wabafuukira ewaka. Osanga omwana omuwala nga tava mu nnyumba, asiiba mu nnyumba, tava mu nnyumba n'agamba nti njagala musajja mugagga, omusajja mbuze, abankwana baavu. Kimanye nti kano koova ewaka n'ogendako ku maduuka, abasajja b'osanga beebo ba kitundu kyammwe, bwe batyo bwe bafaanana. Kati gwe beera wanjawulo, kyusaamukko, tambulakokko. Ebifo eby'enjawulo bingi, ebifo eby'enjawulo bingi ebibaamu abasajja abo abagagga nga babeerayo bulungi nnyo ate nga basobola okukukwana. Gwe just olina kwekolako bwekozi, weeteeke mu butaala babe nga basobola okukulaba. Olunaku lw'Essande bwe lutuuka, gendako ku caaci osabe. Mu caaci eyo tomanya gy'osobola okufunira omusajja agenda okukukwana. Naye toyagala kusaba, tova waka, okaaba nti oyagala musajja mugagga, tebagenda kukusanga waka. Ekyo ky'olina okumanya. Ate mukimanyi nti omulembe gw'okufunira abasajja abakyala kati gwakendeera. Abasajja ababeera banoonya nabo babeera bwe batyo bwe batyo nga bwe mubiraba. Kati n'olwekyo mu abakyala abagamba nti omusajja mbuze, buli omusajja ankwana aba bw'atyo bw'atyo, kyenkusaba weefeeko, nkusaba oleme kwekuumira mu kifo kimu. Njagadde ebintu ebyo bibabuuliremukko
mubenga mubiyingiza mu mitwe gyammwe lwakuba bino ebintu bino saagala nnyo bibabuulirira ku YouTube ku channel yaffe eno Kyayiti olw'ensonga nti buli w'obuulirira ekibinja ky'abantu ebiseera ebisinga tebajjaamu kega tebakitwala nga kikulu naye kiba kikulu nnyo okubuulirira omuntu omu bw'ati omu kiba kikulu nnyo omuntu oyo gw'obuuliridde akitwala ng'ekintu ekikulu akitwala nga nsonga ky'oba olaba nti nabagamba mmwe abazadde omuba mubuulirira abaana bammwe abawala temubabuulirira wamu buulirira omwana omu muyingize mu kisenge mubuulirire nga ye ebigambo kimu bibiri naye nga bya nsonga ajja biyingiza mu mutwe bulungi ng'omubuuliridde yekka kati na bino ebintu kyemuba mulaba nga ebiseera ebisinga sibyogera byetaaga bibabuulira nga obuulirira omu muba mujja biyingiza bulungi mu mutwe nga si babuulirira wamu ku channel kuno ku Kyayiti njagala nnyo okubuulirira omuntu omu bw'ati kiba kinyuma nnyo n'ojja ku WhatsApp yange nze n'ombuulira nze mbeera nja kubuulirira bulungi nnyo naddala ku nsonga eyo mmwe abakyala mmwe nti njagala mwami mugagga abasajja bankwana baavu bajja kubuulira ebikulemesa lwaki abasajja bo b'ofuna sijja kigenda wala naye gwa n'aba yeetaago kiwulira obulungi osobola okujja ku WhatsApp yange nja kuba nkubuulira kiki ky'olina okukola mukitegedde bulungi nnyo WhatsApp namba yange eri 0777373401 yeeyo WhatsApp namba yange ngenda kuba nkubuulirira nga mbabuulirira ebiseera ebisinga mmwe abakyala mmwe mweremesa mmwe bennyini n'ekyo nga temukimanyi olw'ensonga nga bwe nkugambye tova waka olabika otya weefaako otya ekintu ekirala kye mulina okutunuulira ennyo mu abakyala kye saagala kulekayo mulina okwewa level kintu kikulu nnyo okwewa level ebiseera ebisinga simanyi oba mukitegeera sooka otunuulira omuntu gw'oli naye afaanana atya mukwano gwo y'ani mumanyi okwesiba n'obuvubukavubuka nga bwe mukwano gye buli kaseera oba n'akavubuka kano obeera nakali kati omusajja eyandikwanye wakulengera n'akavubuka akamanya oli mu level bw'etyo kati olina okwewa ekitiibwa oba olina emyaka 3 kibi nnyo ate okubeera n'akavubuka ak'emyaka 18 oba myaka 2 kiba kibi nnyo omukyala ng'olina emyaka 3 ng'olina emyaka 25 kimanye nti obeera otuuse okubeera n'omusajja obuvunaanyizibwa omusajja aggumidde agenda okutwala mu maaso kati buno obuvubuka olina obwesonyiwa olina okubanga kwegatobuwa nnyo budde kubeera nti buli kaseera otambula n'oli ku kyalo ogenda eno obeera n'oli kwegamba ng'obeera mu guruupu z'abavubuka guruupu ezo bw'okulaba ng'ozeesonyiwa babeera bakulemesa bano abandibadde bakulaba ate abalina amakulu oba okitegeera bwe kityo kyenjagadde nkubuulire bintu bingi by'osobola okulaba n'ogamba nti kankole kino okugeza daddi wayinza okuba nga alina gy'ayagala okutuma naye n'ogaana okgenda mugambe daddi ntuma gy'oyagala okuntuma okugeza genda osasula amazzi genda gw'olina okgenda weekoleko bulungi ogende eyo gy'ogenda okufunira ekigagga kikukwane daddi waakugambe oba mamiwo nyamba ogenda osasulire ebintu bino mu bbanka bwenti genda togaana eyo gy'ogenda okufunira abo abasajja b'osinga okwetaaga kwega ebifo weebityo fuba okulaba ng'obeera obitunuulira nnyo teri musajja kwogenda kufuna musajja ategerekeka agenda kusanga waka omusajja ategerekeka ogenda musanga mu bifo ebyo era ebitegerekeka ate naawe n'okubeera ng'otegerekeka oba okitegeera weekoleko okuba abakyala ebiseera ebisinga nze mbalaba nnyo mufuna chance efuna ku ngoye ezitegerekeka ne muba nga mwekozeeko bulungi n'akaviiri n'okakolako bulungi kati n'olwekyo bwe kasita obanga onaabye ku ddagala eryo erikwambulako ebisiraani ery'emikisa bulungi nnyo ebisigadde gwe olina okweteeka mu ttaala weeteeke mu butaala babe nga bakulaba olina okwemanyiiza okubeera ng'ogenda mu bifofofu eby'enjawulo mulekerawo okutunuuliranga ebbaala nti ebbaala ezibeeramu abasajja abagagga ebbaala omusajja buli lwakujja mu bbaala kimanye naawe obeera wa bbaala omusajja wakujja mu bbanka kimanye
obeera wa bbanka, omusajja waakujja ng'ogenze kusasula mazzi mu ofiisi amanya nti omukyala ono namukwanira ng'azze kusasula mazzi mu ofiisi yange. Kwegamba kibaamu enjawulo ne mu kyogero oba okiwulira, naye gwe omusajja akusanze mu bbaala era ajja kuyisanga wa bbaala. Ekyo nkikubuulira, njagala okimanye gy'osinga okuwangaalira be basajja b'okola ki, b'ofuna. Ekyo nkikubuulira, kati fuba okulaba nga omanya ebifo ebyo by'olina okugendamu gy'oyinza okusanga abasajja abategeerekeka, kijja kuba kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Baagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.